Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa atulaba ku 3 ABN Uganda olwaleero n'okutwala mukisa guno okwanirizaako. Njagala okwebaza okufissaawo akadde n'otwegattako okutandika olunaku naffe nga tunoonya Katonda waffe nga twewonga mu mikono gye. Program gy'oliko gy'olaba eyitibwa ensulo ey'enkya. Program eno etegekeddwa okuyamba okufuna akadde k'otandika n'omutonzi wo ng'otandika olunaku, okumwebazaako kuyisa mu budde obw'ekiro kubanga bannaffe bangi tebasobodde kulaba lunaku luno lwe tulimu. Bannaffe bangi bagonvu bali ku bitanda, bannaffe bangi bali mu makomera olw'emisango oluusi gye bazzizza, oluusi nga balangibwa bwemage. Bangi bali mu bifo nga bali mu ntalo, bali mu kudduka essaawa eno bwe twogerera, tebaafunye ku mpeke ya tulo wadde. Naye ggwe nange atuleseewo, atukkiriza okulaba olunaku luno. Kyova olaba nga kya nsonga okubeera naffe mu puroguramu eno. Tumwebaze, tumukkirize atuyigirize nate tulyoke tutandika olunaku lwaffe. Omwanjuzi wo olunaku luno olwaleero si mulala naye Luwaga Samson, omukadde w'ekkanisa ku SDA Mount Zion. Nga SDA Mount Zion eno ttabi ery'ekkanisa yaffe eya SDA Kampala Central Church. Nga tugenda okufuna ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eno, nja kukusaba wooli weewombeeke tuweeyo okwebaza. Katonda waffe atwagala ennyo, twagala okwebaza nate olw'olunaku luno lw'otuwadde. Twagala okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okujja okutandika olunaku lwaffe n'ekigambo kyo. Tuzze ku bigere ebyo Taata, jangu otuyigirize, jangu otusomese, jangu otukulembere okuyiga mu kyokuyiga kino Taata. Osaasire, osonye obutali butuukirivu bwonna obulabise mu maaso go mu byonna bye tukoze bye tulowoozezza. Otuwa olunaku olulungi olwaleero. Bannaffe abatulaba obawa omukisa, era abatannaba kutwegattako obasobozese mu bbanga eritali lyawala batwegatteko, tugabanire wamu mu kyokuyiga kino tulwomuza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tugenda okufuna ekyokuyiga ekiriko omutwe nti amawulire amakulu. Amawulire amakulu. Ekyokuyiga kyaffe kigenda okusibuka mu kitabo ekya Zabbuli essuula eyo eya 34. Tujja kukozesa olunyiriri olw'omunaana. Zabbuli essuula eya 34 olunyiriri olw'omunaana. Agamba nti mulegeeko mulabe nga Mukama bw'ali omulungi, wa mukisa oyo amwesiga. Mulegeeko mulabe nga Mukama bw'ali omulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Katonda waffe mulungi, Katonda waffe mwesigwa, Katonda waffe tatulekerera, Katonda waffe tatwerabira, tatusuulirira, mulungi nnyo. Era Dawudi atugamba nti n'oyo amwesiga aweereddwa omukisa. Olunaku olwaleero nga tufuluma, njagala olowooze ku mbeera yo ne Katonda wo. Tewali kyogenda kukyusa ku bulungi bwe, tewali kyogenda kukyusa ku bwesigwa bwe. Oba omwesizwa tomwesiza asigala mwesigwa, oba omulozezzaako oba tomulozezzaako asigala mulungi kubanga ye Katonda. Obuvunaanyizibwa bwange naawe buli ku nze kumwesiga, kubanga bwe namwesiga ngenda kulaba obulungi bwe. Bwe namwesiga
ngenda kulaba ebirungi byasobola okunkolera. Kakati amawulire amakulu gegaliwa. Tumaze okulaba Katonda afuna omwesigwa, Katonda afuna omulungi. Amawulire amakulu oba amawulire amalungi geego nti nno togenda kulekerera bw'ofuna ekirungi oyagala ne munnakifune. Omuntu oyo alina ettabaaza tasobola te kugibikka wansi wa kibbo. Ettabaaza eyo agiteeka ku mmeeza waggulu n'eyimirira n'esobola okuwa ekitangaala bonna abakyetoolodde. Naffe bwe tutyo ng'Abakristaayo bwe tumala okulaba obulungi bwa Katonda, tumala okulozaako ku bulungi bwa Katonda, olwo ne tufuna amaanyi, ne tufuna obuvumu obutambuza amawulire gano amakulu. Amawulire gano amakulu geego nti Katonda Yesu yatufiiririra, Yesu akomawo nate okututwala eyo gy'ali naffe tubeere eyo. Amawulire gano tulina okugatwala eri bannaffe, tulina okugatwala eri baganda baffe, eri bannyinaze, tulina okugatwala eri abo betukola nabo bizinensi, betukola nabo ku mirimu, eri abo abatuyamba mu maka gaffe, kubanga tuba tumaze okulozaako ku bulungi bwa Katonda waffe. Tusobole okutwala amawulire gano amalungi. Si kirungi oba si kya buvunaanyizibwa okufuna amawulire amalungi ate n'ogasirikira, ate n'ogatuulira. Amawulire gano amalungi gatusindika muffe okutambula okubuulira bannaffe Katonda kyakoze. Katonda mulungi nnyo nnyo gye tuli. Katonda mulungi nnyo gye tuli. Obuzibu Abakristaayo bwe tulina ne ku Sabbiiti oba ne bwe tubeera mu kusinza ewaffe ewaka, twakwata eŋŋombe ezimu. Mukama mulungi ennaku zonna Mukama mulungi, naye nga ggwe ng'omuntu totwalanga budde okufuna Omuzungu kyayita an experience with the goodness of God. Ng'Abakristaayo tulina okufuna experience eno ku bulungi bwa Katonda, tulina okuloza ku bulungi bwa Katonda ne kiva mu kugamba nti Mukama mulungi ennaku zonna Mukama mulungi. Ne ntuuka ku ssa erigamba no Mukama mulungi ennaku zonna nga nkirinako obukakafu, nga nkikkiriza ng'Omukristaayo. Njagala okusaba muganda wange mwannyinaze, onoonye oloze ku Kristo ono. Bw'onaaloza ku bulungi bwe ne bukunyumira ne bukuwoomera, kigenda kukuwa essanyu mu bulamu bwo okusooka, naye ate kigenda kukusindika okubuulira muganda wo omulala atannaba kutegeera bulungi bwa Katonda ono, naye asobole okujja okwegattako, naye aloze ku bulungi bwa Katonda oyo. Ago ge mawulire amakulu ge tukola ki, ge tulina ng'Abakristaayo. Bangi kuffe tugamba maze okuloza Katonda n'obulungi bwe, naye simanyi ngenda kukola ntya okubuulira bannange amawulire gano amalungi, ngenda kutambuza ntya obubaka buno, ntya sisobola kuyimirira mu maaso g'abantu Mukama wange ntya okumugamba ebintu ebyo. Waliwo avenues nyingi, avenues zino zajja emikutu mingi yetusobola okuyitamu okugabana ne bannaffe ku bulungi bwa Katonda ono gwe tulozezzaako. Emikutu gino gyanjawulo, emirundi egisinga teweetaagisa kuyimira ku kituuti ku buli omubuulizi omu agamba nti samoni esinga okubeera ey'amaanyi si ye samoni gy'oyimiridde ku kituuti n'obuulira Bayibuli. Samoni esinga okubeera ennungi era esinga okukola amakulu mu bulamu bw'abantu ye samoni ey'obulamu bwaffe. Bwe tumala okuloza ku Katonda ono ne tumala okutegeera obulungi bwe, mulimu ebintu bye tutajja kusobola kusigala nga tukola, mulimu enneeyisa gye tujja okuleka kubanga tulozezza ku bulungi bwa Katonda, mulimu ebifo bye tutajja kusigala nga tugendamu, mulimu bye tutajja kusigala nga tulya. Oluusi obadde muntu nga oli muyombi, onyiiga mangu,
buli woobeera abantu bonna bali ku bunkenke naye bw'omala okulooza ku Katonda n'obulungi bwe embeera eno agenda kugijjawo abantu bagambe yiyi omuntu eno eyali bw'ati ate kaakati nga akyuse. Mu kukyukako okwo oli mu kubuulira amawulire amalungi gano g'olozezzaako. Mu kukyukako okwo oli mu kutambuza amawulire gano amakulu. Kyolaba Katonda asobola okukolera muganda wange kino nange asobola okukola ki? Asobola okunkolera ekirungi ekisingako awo. Ebintu bingi bye tusobola okukola ng'Abakristaayo. Mulimu munno ne bwakuyita atali wa kkanisa, tugendeko tukole kino, mperekeraako wano. Emirundi egisinga tugaana kuba tetwagala kwegatta n'abatali bakkiriza. Naye nga gino gyonna miwaatwa, tosobola kubuulira mawulire malungi eri muntu atali mukwano gwo. Si kyangu. Togenda kusanga muntu ku kkubo malega mutomera, togenda kusanga mulirwanaawo gw'otabuuzangako lunaku na lumu ate enkeera omugambe nti omubuulira mawulire malungi. Gwe ku kyalo bwe bafiirwa tebakulabayo, toziise ku kyalo, tolambudde balwadde ku kyalo. Mulimu ebyalo byaffe ebimu gye bakyakola ne bulungi bwansi. Obasanze ekkubo lyagendamu ebinnya, bali mu kusomba bitofaali bayiwamu, oyitawo buyisi tolina kyokoze. Oluusi tobagambye nakubagamba kale nze sijja kusobola kukwata kitiiyo kugogola mwala, ani mukwate munyweyo amazzi nga mukola, nakyo tokisobodde. Kati abantu abo enkeero n'abatwalira otya amawulire amakulu? Onaasobola otya okubabuulira amawulire amalungi? Bwe tumala okuloza ku bulungi bwa Mukama agamba nti nno tuba tuweereddwa omukisa, kubanga tugenda kumwesiga, tugenda kumukkiririzaamu. Bw'omala okuloza ku bulungi bwa Mukama tosobola kusigala ng'osirikidde amawulire gano mu mutima gwo. Agamba nti enjiri ey'owa kabaka eribuulirwa mu nsi yonna, n'oluvannyuma enkomerero ekole ki? N'oluvannyuma enkomerero etuuke. Enjiri tegenda kubuulirwa mu nsi yonna nga ffe nnyini abalina okubuulira enjiri eno tetunnaba kulaba bulungi buli mu njiri eno, nga tetunnaba kukkiriza birungi birimu, nga tetunnaba kuloza ku bulungi buli mu njiri eno. Okusaba kwange eri ggwe nange, Mukama atusaasire, tufune, tulege, tumutegeere nti nti mulungi. Naye bwe tumala okutegeera nti mulungi, tutwale obuvunaanyizibwa okugenda okubuulira bannaffe. Omukisa gwaffe ng'abagoberezi ba Yesu bwe butakoma ku kumanya ku bwaffe, naye era n'okwanjulira abo abatannaba kufuna bukakafu bwa bulokozi. Obwo bwe buki? Gwe mukisa gwaffe ng'abagoberezi ba Kristo. Aguyise mukisa. It's a privilege. Nti bwe tuba nga tumaze okumanya tetukoma kukola ki? Kukumanya. Wabula tufulume tutegeeze ne bannaffe abatannabakola ki? Kumanya mawulire gano amalungi. So omukisa gwange kwe kutambuza amawulire gano amakulu. Ffe baani, nzaani, gwani? Katonda alina bangi bayinza okuyitamu. Katonda alina bangi be yandikozesezza. Ye mwennyini yatuuka n'okugamba nti bwe munaagaana okwogera amayinja gajja kukola ki? Alina n'amayinja geetegese okukola ki? Okwogera. Naye ampadde omukisa, akuwadde omukisa okutwala amawulire gano amalungi, okutwala obubaka buno obukulu eri bannaffe abatannaba kubutegeera. Tutegeere, tuloze, tutegeere nti mulungi, naye tufulume tubuulire bannaffe. Zabbuli
era essuula eyo 34 bwe tusoma olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi katulusome. Agamba nti mutyenga Mukama mmwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma oluusi bubulwa emmere ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Dawudi bw'atyo bw'akola ki? Waluganda nti nno tutyenga Mukama ffe abatukuvu be. Bwe tumala okuloza ku bulungi, bwe tumala okukkiriza Kristo mu bulamu bwaffe, tulina okumutya, okumuwa ekitiibwa, tulina okumukkiririzaamu ffe ng'abatukuvu be, kubanga abatukuvu be tebakola ki? Tebabulwa kyonna abo abamutya. Kaakati ku lwaki ffe ng'Abakristaayo tubulwa ekyokulya? Lwaki tubulwa ekyokukola? Lwaki abaana baffe be basinga obuzibu ku kyalo, abaana b'Omukristaayo? Kubanga tuganye okutya Mukama, kubanga Katonda ffe tuganye okumuwa ekitiibwa, kubanga tulemeddwa okutegeera nti ye Katonda waffe ye byonna mu byonna mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe bwonna bwe tubuyiringisiza ku ye. Nga bwe tutandise olunaku luno n'okuyiga kuno, bw'okeera n'omala obudde mu kitabo kye, mu kigambo kye, akawungeezi n'omala obudde mu kigambo kye, mu ttuntu n'omala obudde mu kigambo kye, n'omala obudde ku maviivi ng'omusinza, ng'omusaba, ng'omutendereza, agamba nti nno toobulwenga kyonna ky'okola ki? Toobulwenga kyonna kyeweetaaga. Emirimu gyaffe bwe tugikwata ne tugimuyimusiza mu kusaba, bye tukola, puroguraamu zaffe zonna bwe tukuzikwata ne tuzimutwalira, agenda kuziwa omukisa, agenda kuyimirirawo ku lwaffe, era tetuubulwenga kye tukola ki? Kye twetaaga, kubanga tumutya. Empologoma erina amaanyi, empologoma erina amaanyi, empologoma erina emisinde. Empologoma Omuzungu agiyita the king of the jungle, ti ye kabaka w'eki? Ye kabaka w'ettale, y'ensolo esinga amaanyi mu nsi. Nene empologoma oluusi ebulwa ekikola ki? Ebulwa emmere, obwana bwayo babula emmere. Naye ffe abaana b'abantu abatalina na maanyi, abatalina na busobozi, abatalina na magezi, agamba nti nno bwe tumunoonya tetuubulwenga kintu kirungi kyonna. Katonda ffe nga mulungi gye tuli, Katonda ffe nga atwagala ekyenkanidde awo, yandibadde alonda omuntu omulala yenna okubeera mu kifo ky'olimu. Naye n'okumwebaza obwebaza nti Katonda wange nkwebaza, kubanga olwaleero nkeesezza nga sirina kitundu ku mubiri kikola ki? Kinnuma. Katonda wange nkwebaza kubanga saasuze enjala, nkwebaza kubanga nzuukuse, ngamba n'okugamba nno obudde bundese kubanga nina omulimu gye banneetaaga. Bannaffe bangi tebalina mirimu gye bakola, bannaffe bangi tebaalidde na kyaggulo, bannaffe bangi bali ku bitanda baki? Balwadde. Naye ggwe nange atuleseewo, atuwadde ekyokukola, atuwadde ekyokulya, atuwadde obulamu obulungi, wadde nga bulimu ebizibu byabwo. Mu nsi muno temuubule kubonaabona, mu nsi muno temuubule maziga, naye bwe tumwesiga ye agenda kututuusa eyo etaliba kukola ki? Etaliba kukaaba, agenda kutuusa eyo etaliba nnaku yonna, etaliba kubonaabona kwonna, nga tumwesize, nga tumunoonyezza. Naye okukisingira ddala obukulu nga tututta amawulire gano amakulu eri bannaffe. Eggulu tetusobola kulimalawo ffenna, kubanga bwe yali nga agenda okututeekerateekera ebifo, teyagenda teekerateekera nti nteekedde mwenna ebifo. Yateekerateekera buli omu kinoomu, buli muntu Katonda gwe yatonda. Essanyu lye, okwegombako, okuyaayaana kwe, kulaba nga atuuse mu bulamu obutaggwaawo.
okutambuza amawulire gano amalungi n'ogabuulira omuntu omulala n'akyuka n'alokoka ne yeegatta ku Kristo, tekigenda kukendeeza ku kifo kyo mu ggulu, tekigenda kufuula ggulu overpopulated munno toyagala kanyigo. Ffenna buli omu Katonda yamuteekerateekera ekifo kye mu bwakabaka buli. Kaakano bwe tuba nga tufunye amawulire gano, okusaba kwange olwaleero katugatambuze, kuba amawulire malungi, bangi bakkirize, bangi bakyuke, bangi babatizibwe. Tulindirira okudda kwa Mukama waffe, naye atugamba nti obwakabaka bwe tebugenda kujja ng'enjiri eno tennakola ki, tennabuulirwa mu nsi yonna, tennabuulirwa mu mawanga gonna. Ne mu Uganda yaffe eno yokka mulimu ebitundu ng'enjiri eno tennakola ki, tennaba kutuuka. Niffe abalina amawulire, abalina obubaka, tubutuddeko nga tuddamu kuwoza aluddewo kola ki, aluddewo okudda. Anadda atya nga amawulire gano amakulu tetugatambuzza. So njagala okusaba owooluganda, yogera ne banno b'okola nabo, yogera ne mikwano gyo, yogera ne famire zo, obabuulire ku bulungi bwa Katonda. Kozesa emikutu gino gye tulina, social media, WhatsApp, Facebook, Twitter, byonna abantu babuulire ku bulungi bwa Mukama, bamulozeeko balabe nti mulungi. Tulina TV zino ez'enjawulo, tulina radio ez'enjawulo. Bano bagambe nti tega ku TV eri ogenda kufuna emirembe, tega ku radio eri ogenda wulira obubaka obw'essuubi. Bwe batyo bangi bawulire eddoboozi nga libayita bakyuke badde gy'ali, n'obwakabaka busobole okudda. Okwe kusaba kwange gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo olunaku olwaleero. Nja kusaba twewombeke, tuweeyo okusaba. Katonda waffe omulungi atwagala, tukwebaza nate olw'enkyene ennungi ey'olwaleero. Otukkiriza okubalibwa mu muwendo gw'abalamu Taata. Waliwo ensonga lwaki kiri bwe kityo. Bangi bannaffe bawummudde, bangi bannaffe bali mu mbeera eteyagaza, naye ffe otuleseewo, otuwadde obulamu, otuwadde amaanyi, okyatulekedde eddoboozi lino. Byonna bino bitulekedde okugulumiza linnya lyo, bitulekedde okubunyisa ekigambo kyo eri ensi eno. Tulina bangi bannaffe abatannakutegeera, abatannakukkiriza. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo nga tumaze okuloza ku bulungi bwo, nga tumaze okuloza ku kisa kyo, nga tumaze okuloza ku kwagalako, katubuulire bannaffe nabo basobole okwegattako, nabo basobole okuloza ku bulungi bwo, n'oluvannyuma bwakabaka busobole okujja. Muganda wange mwannyinaze muteeka mu mikono gyo, enkyene ennungi olwaleero ng'agenda okufuluma okutuukiriza emirimu gye. Omukulembere otambule naye, omugabirire. Abatalina kyakukola Taata obafunire ekyokkola. Abalina bizinesi ez'enjawulo, embeera y'ebyenfuna si nnyangu, naye obagabirire, obawe bakasitoomazi, obawe okukola emirimu gyabwe mu bulungi. Naye okusinga byonna bw'omala okutugabirira ne tumala okufuna ebirungi bye tugenda okunoonya wabweru, ate tujjukire okuzza mu nsawo yo, tujjukire okuwanirira omulimu gwo, tujjukire okubuulira bannaffe ku bulungi bwo Taata. Otusonyiwe byonna ebiyinza okuba nga tebitambudde bulungi mu puroguraamu eno. Otuwe olunaku olulungi, otukulembere, era n'akawungeezi otuzze bulungi ewaka, tusisinkane abaagalwa baffe. Okuba nga kwe kusiimako, tusisinkane enkya ku lutimbe luno gaggadde, okuwulira ng'oyogera gye tuli, kulumizibwa kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.